kulisaayo nnyo mukuumulamu okwo kino kitundu kyakubiri ekyamawulire agataliiko mu ttuntu nga nkiguddewo n'omukulu w'essiga lya Nkalubo mu kika ky'omusu Obadiya Sebyondwa akubiriza abakulu b'ekika okussa ebintu by'ekika kyabwe mu kitongole okubiddukanya okusobola okumalawo endooliito n'entalo ku ttaka ly'ekika. Oweekitiibwa Obadiya Sebyondwa okwogera bino Basisinkanye abaana n'abazzukulu abava mu lunyiriri lwa Muwambuze Kitungwa kya Ddondo mu nteekateeka gy'alimu ey'okulambula ennyiriri zonna. Bano basoose kulamaga ku kijjo ekikulu eky'olunyiriri ng'owoolunyiriri Fred William Bawami asabye owoolunyiriri okubakkiriza okuzimba essiga ewali ebiggya by'olunyiriri. Tujja bayita n'ekika okutuukira ddala waggulu ku kasolya bajje bawe ennono eraga nti omuntu bw'akuba obutaka bwe tebufuuka bwa musika. Sebyondwa ategeeza nti essiga lya Nkalubo liri mu nteekateeka okusaawo akakiiko akagenda okuvunaanyizibwanga okuddukanya ebintu by'ekika okusobola okumalawo entalo ezibaddengawo. Nga bwe tusonzese olwaleero ensonga ennyingi tugenda kuwandiisa trust nga Ssaabasajja Kabaka batukubiriza okulaba nga tuwandiika trust eyo era esobole okulaba nti eyo nayo tugisa buzimu ku trustees nga ekintu ky'essiga okulaba nga abazzukulu bonna tubakuŋŋaanyira wamu. Omubuulizi Ephraim Kempima okuva ku kkanisa ya St. Michael Bugu mu busaabadinkoni bw'Ekazo mu bulabirizi bw'e Namirembe yennyamidde olw'okusereba kw'empisa naddala mu bavubuka n'asaba abakulembeze b'ekika wamu n'abazadde okufaayo okulungamyanga abaana. Kuba tetukyabatuuza, abaana tebakyatuula, abakadde temukyatuula, mugambye abatukudde omutwe obasanga bakaayanira ttaka lya kitaabwe. Tusalemu n'atunda ate n'atandika okubeera omugugu eri abalala. Kaakati bassebo ne bannyabo tuddeyo ku nnono yaffe. Ye Gerard Nkalubo nga ye muwanika w'essiga agamba nti balina enteekateeka ey'okukulaakulanya essiga. Twagala okutumbula essiga lyaffe erya Nkalubo Sseggwawo Ennono okuddayo ku ntikko gye lyali mu kika eky'omusu era nga tulina enteekateeka nnene nga twagala okuwandiisa trust ey'essiga. Oluvannyuma nga tumaze okuwandiisa trust twagala okuggulawo sako eneeyamba abazzukulu bonna okwekulaakulanya. Nyombi Kenneth yakusakidde gwiro eno ku lwa Bukedde TV. Tubale kubeera ng'oli ku Bukedde TV 1 ate oba olunaku luno olwaleero gano ge gataliiko mu ttuntu nga ga bya mizannyo yenze mpagi Farid nga tutandikiddeko mu ggwanga erya Bungereza mu kilaabu ya Chelsea eri omutendesi omujja gwe bayita Mauricio Pochettino avuddeyo n'ategeeza nti agenda kuba nga yeggyako abamu ku basambi abatamu